Anything Media. President Yoweri Museveni bamwaniriza mu ssanyu mu ggwanga erya Rwanda. Simanyi bya kansala kwizera kinaamusanyusa kino, naye bwe yatuuseeyo twalabye emiziranga mingi. Ate ye omubaka wa Honorable Joyce Baagala Ntwatwa yasobodde okuba ng'asigaza ekifo kye nga omubaka akiikirira Mitiyana omukyala. Kino nno kidda ku ludda lwa Nuupu nga kya ssanyu. Nalabye essanyu nga bali ne omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago. Bingi bibadde mu wiiki eno, olutalo oluli e Congo. Tugenda kuba nga ate tuli okubaganyako ebirowoozo. Tugenda kubeera nga twogera ku basomesa ba sciences n'aba arts. Tulina abasomesa wano, twagala kubeera nga tumanya nti bafune ssente zezimu oba buli omu alina kuba nga ate afuna ssente za njawulo, kubanga tulaba nti ekisinga okuba nti kikayanya abasomesa ba arts ekyokuba nti omu afuna omu nabanga afuna obukadde buna, omulala afuna obukadde 8,000. Bw'okitunulamu olaba nti enjawulo eriwo ebeera nnene nnyo ddala. Bingi nnyo ebirala byetugenda okuba nga tutunulamu, naye ng'amanya Musikwa Alhaji Abdullah Shafiq Lwanga ne Tamale Henry wamu ne Hassan Musa. Pano yaffe weri Deputy Mayor. Nsaba ombulize kwakulaba. Abatulaba tubalamusizza ne tubeebaza okwekuumira ku fake media ebbanga lyonna. Sebuli ba Brand, Deputy Mayor wa Nansana Division. Tubalamusaako era ne bingi ebibadde mu week. Okusookera ddala mu division yaffe tugezaako okulaba nga tukyusa embeera z'abantu baffe. Olwaleero tusiibye mu mulimu gwa kugaba nkoko eri abatuuze baffe ab'enjawulo mu division eno, nga bwe twabasuubiza nti tulina ettoffaali ddene okulaba nga tukyusa embeera z'abantu baffe naddala mu byenfuna. Tutandise bwe tutyo, tusuubira okubeera nga tukola eby'amaanyi era nga bwe tuzze tubikola. Wiiki ebaddemu bingi, naye amawulire ag'essanyu bwe buwanguzi bwa munnaffe Joyce Baagala Emityana. Akalulu ako tubadde tukeesunga nga tumanyi tujja kukaddamu. Luno otwandika wangudde ndowooza n'ebitundu 10 ku 10. No, of course bwe kirina okubeera, naye omanyi centro eno togizannyiramu nga bwe bazze bazannyira e Kayunga n'eri ewalala. Ndowooza Kayunga si centro. Eyo si centro, naye wano Emityana ewazaake wano wandi era zandyase kati n'olwekyo kooti yalabye bulungi ne preventinga obaolyawo ebyandibaddewo. Neyanzanya neyanzege Deputy Mayor. Musomesa antu bambuuza nti ye akakadde ku bukadde 17 abantu abalala temubalowoozezzaako. Saba obulize kwakula andaba era mpuliriza mikwano gyaffe abatuwuliriza era batugoberera. Mwattu twewaayo okubeerawo ku lwammwe naddala omuntu oyo owa wansi. Tukuteekamu nnyo ekitiibwa, weebeezaawo, weebali kukola, naye era tujja sigala nga tukuwa ebigambo eby'essuubi nti newankubadde wakyaliwo ekikome ne mu bbanga eritali lyawala tujja kudda mu musana. Twalonda bulungi, mwalonda bulungi bannayuganda, mwebali nnyo mwebalire ddala. Tumwebaze Richard erinya lyange, ndi musajja wa byanjigiriza era director wa Creative Junior School n'amasomero amalala ge tutandise. Ate era mwattunga ndi mwogezi w'abakansala ba NRM. Ate era nga mu mbeera eyo yonna yonna tugoberera emirimu gya gavumenti. Oluvannyuma lwe twavaayo mu NRM ne tugamba n'ettaka tuyimirire tusigale nga tugoberera emirimu nga bwe gitambula. President Museveni yawangula. No, kyentegeeza nti bwe twavaayo ne twesimbawo ku lwa NRM ruling party eri mbuyinza, twagamba tujja sigala tusosoowaza naddala omuntu oyo wa wansi. Tutambudde nnyo tugenzeeko mu bitundu ebyewala mu weekend nga tugezaako okufollowinga okulabira ddala ensonga gyensuubira tugenda kubaganyako ebirowoozo eri abasomesa bannaffe ey'okubeera nti munnayuganda omwana oyo yandibadde yasoma ensonga endala ne zikwatibwa, naye ekyomukisa omulungi bwe tuvuzeeko ne tugendako ewalawalako eyo tusanze okusoma kukwajja
ng'era abaana bali mu kusoma abasomesa ne batugamba tife katukole ebirala binaatusanga nga tutambula so munnayuganda tujja kuteeseza bulungi ekyo tukusuubiza bagambye katukole ebirala bijja kujja nga tebetukola no primary teachers ne secondary teachers mu bitundu bino biri wano Kampala bana abeswaga bagamba nti tujja teekawo embeera naye ng'ate mwattu wosanze abasomesa tutambuddeko tubaddeko mu east tubaddeko mu west tubadde wangi nnyo tutambudde wiki yonna tubadde tutambula no ekyo kiri confidential kubanga ba head teachers ekyo kyo bagambye nedda temutwasanguza naye ffe tukola kubanga our service actually we are teachers by a call so basigadde bagambye nodde ebirala bijja tambula kabasigale nga basomesa munnayuganda then ebirala bijja kubasamba so tujja bateeseza bulungi mwebale nnyo tukulonda ffe naye mukama ndowooza ojja kumbulira essomero ngalina mangi nnyo gasoba ne mu 10 ate nga mwattu ekyewunyisa bo bagamba nti mu biseera bya covid gavumenti yalinga etuwa ssente mwaba private nga temufuna kakati kyekiseera tupe back bagambye they are paying back no nze ndi wa private naye ng'era tukyakitambuza tulabe nga munnayuganda naddala omwana oyo afuna education kubanga kyalina okufuna naddala mu uganda yaffe naffe mu mawulire tulinayo confidentiality tumukweka naye ng'ate kyani tuyambye waneene abalonatu ne bategeera nti walolina ebisomesa bakwajja bali mu class bakola so baneera mbeebaza nnyo ate munange mpaka kati tetubalabanga katono nnyo nina essomero lyeŋŋenzeemu bampadde ennoni n'ensomesa munange ekyewunyisa ne bagamba nedda ffe tunyumirwa naawe jangu okwatemu era tukikuttemu era abaana nsomeseza mbaddeko mu kubala nenkwatako ne mu luzungu ne tutambula era abaana ne bagamba bano obo tebalinga bali abaana bagambye bano tebalinga bali tusomesa abaana tukalakasa kansala kwezi nsaba mbulize kwakola neyanza nnyo moderator naye mukulu ono alina ebintu byajja sheeno ekyamazima n'abalaata n'agijungulula n'okugijungulula okulabika nti erabikanga etali mu mulama naye manyi naliko wane mabegako lumu tuyina omulama gwe twaliko nga tugamba obutebenkevu buli mu ggwanga yaffe naye mbagamba nti no one is safe until everyone is safe era sebo nengera n'akagero nenkugamba nti sagala kwogera nti nsaba Mukama Katonda nyambi kino kibeewo naye sijja gamba nti ndi wa mukisa takkiriziganya nti essala tezikkirizwa mu program sijja kugamba nti ndi wa mukisa naye kyannaku nti baganda baffe bano abamu abaali babiitabiita bagamba nti security y'amaanyi mu ggwanga essaawa zino omukono gwalemala babbi era njagala kwebaza Mukama Katonda nti alaze amaanyi ge n'omukono gw'ogwaddo kakati week ekyamazima musomesa wa private ne bw'omugamba nti applying asomeseko mu ssomero lyaffe lyakazo mixed wali tasobola naye essaawa zino akulaga nti abasomesa basomesa it's a calling naye nga ye abasomesa sente zabasasula mu ssomero lye alina essomero ono gwe mulaba but the salary is paying his teachers tosobola nakusangayo omusomesa wa gavumenti ali ku level w'essomero lya primary tosobola kusangayo omusomesa wa primary ali mu UPE school afuna sente ono zasasula abasomesa naye yakulaga ti gavumenti okwongeza bali kikyamu so saagala ofaananeko ng'ono saagala kusaba saala eyo weekend etambulidde nnyo ku misango egyo egyawaabwe egy'okulonda twagala kwebaza Katonda nti olwaleero newankubadde ebitongole byaffe naddala kooti ezo zamaamirwa era zikozesebwa nakyemalira naye era wakyaliyo abalamuzi abagamba nti newankubadde tuswadde nnyo naate tuleme kweyanika tweyambulire ddala katusigaleko mwanda weya lazima ne babaka amazima ge bakola ki nebusiro mwakameka era ne musigala mu parliament
anti kati nga bwe nkugambye nti essaawa waliwo olugero luga nti essaawa ne weebanfu waliwo lwetuuka ne bala essaawa entuufu ekituufu kakati n'abalamuzi baffe ekyamazima babeera bwereere bali bwereere naye tebaagala kunama ate kwongera kulaga bwereere so ne basalawo nti ku luno katulaga katusale amazima nga bwe galina okubeera naye nga oluusi si bakisi kye bana babaagala naye lwakuba nti oluusi waliwo ng'ekyamazima newoba mukuusa otya atolina kyakukola baagala talina mulonzi bwe yagulirira Kansala Ziraba ng'olayina obukugayagaya agenda kuba ekitiibwa naye lumu waŋŋamba nti ku security eri mu ggwanga osobola okutambula n'oyita ku masitoowa sawa oba mmeka n'otuuka paka wuwo nyawo ekitiibwa kiki bamukubye essatu mukama wange moduleta saba onyongere ku ddoboozi neyanziza nnyo okumpa akazindaalo kano obuzibu obwatuukawo tetugaana bwansanga waka si mu kkubo era nava mu nju yange ku ssaawa 9:30 nga waliwo omuntu gwe battira ewange mu lujja lwange awo kumpi n'ekkubo ndi ku lukubo kati nze nvaayo ewange mu nju ndina mu pule simanyi nti ebwebwe eriyo ki anteeze wabula nziruka kutaasa oli kati mba nfuluma bweti ŋŋenda ng'omukulembeze so banteeze waka ku kimuli ku nsonda omusajja nankuba omuggo omulundi kutya gumu nga nvudde mu njuya naye nadduka nzira mu maaso wabula bwe nalumba eri gwe bakuba bwe nabalumba ate nabo nga ŋŋenda nkuba enduulu ate nabali ne badduka ne bataani neiba wange yaliwo emmanju kuba baali bamulimu kigeza wali ogenda kufiira ku mulimu nali ŋŋenda kufiiririra ku mulimu accident zibaawo wakati nzeyo njitwala nga accident waserera buseere zinogwa njitwala nga accident obaoli yaserera kubanga engeri gye nava mu nju yange saalowoozayo kintu kinantuukako wabula nga nina kkanga bali bave ku muntu kati accident awe njirawa mune nakuwa omuggo nga sebe gye guvudde Uganda is safe nyo kati kyova olaba accident eyo yaliwo bannanga abawuliriza temuseka naye nga nzira ku basomesa baffe abasomesa baffe nga tonatuuka ku basomesa tujja kuba tutuukawo nsaba osooka ombulize kwakulaba andaba nkulamusizza nnyo nze kakande Mustafa kansala Nansana East Tobi tewagambe nti kansala omuzira owenalimu yekka ekyobuzira sijja kiteekako kubanga omuzira mwakyogerako wano agala kukyogera ku musajja ono nga ndi wano ajja kitaputa naye tugendere awo neyanzanya neyanzege awo no tugenda okubanga tutandikira programu yaffe olunaku lwaleero twagala kubanga te tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga President Yoweri Museveni essanyu eryayoleseddwa mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'emyaka 5 nga tagendayo ku luno twalabye okuva wali ku Katuna wonna ng'abantu bamulindiridde mu ssanyu yabadde agenze mu Commonwealth kyokka mu ggwanga erya Rwanda bingi ebiriwo twagala kubanga tugatte ekyo tuteekemu n'eggwanga lya Congo obutebenkevu tutandise n'ekyo deputy mayor essanyu eriri mu Rwanda okulaba ku muzira baludde bubi mulabako naye kyandibadde waathi okwogerako nti Museveni yagenze Rwanda ne bamusanyukira omanyi lwaki tukyogerako amaze emyaka 5 tagendayo yes kakati nze ndowooza ekyo kigenda kutumalira budde naye olwokuba nti kiri ku miramwa gyo modulator katumale njagala tukiiseyo kiyinza oba tekiriiko ku mulamu naye njagala kunze tekiina makulu abe Rwanda omusanyuka tekiina makulu for one or two reasons tukimanyi bulungi nti omukulu eri waka azze waka era first son wano oli amuyita anko Kagame so bodde waka of course essanyu likolaki libaawo ekyo kimu ekyokubiri obukulembeze bweri bwonna
bwava wano tutunuulye President Kagame wasomera Ntale obadde maje ga NRA wovudde omukulu n'akuteekerateekera eri n'ogenda n'okolaki n'okwata obuyinza lwaki tebakusanyukira ekyokusatu bintu bingi nnyo wano ffe ne bwe tuba nga sukaali abantu tebakyasobola kumunywa omukulu akwata akasente n'owulira nti awadde trillions 2 e Rwanda babeeko kye bakola ki beetereeze naye nga wano abantu beeryankuta so nze kunze tekirina makulu era mpulira nga siyagala nakuddaawo kwonoona budde nti ndisikasinga ku Museveni omusanyukire Rwanda naye mpadde ensonga 3 awo wenyini tugenze Congo olutalo lw'e Congo Uganda lugikosa bangi kati barefugee batandise okuba nga bayingira mu ggwanga Uganda olutalo lw'e Congo obuzibu buvaawo era nga bwe nkugambye tituba n'abantu abaagala okwefuula bukatonda bwe mbadde nkunyumiza story ya Rwanda ndowooza olina kyojjeemu kakati bwe tudde Congo era waliwo abaagala okwefuula bukatonda mu mawanga ago tujjukire bulungi tukyalina n'ebbanja lye tutannaba kusasula yes olw'okuyingira mu Congo netugenda ne tubba ebintu simanyi oba oli informed ku nsonga eyo waliwo ebintu bibiri waliwo theft ne smuggling ebintu ebyawo the other one was not smuggling oba odoojinze misolo in most cases n'oyingiza ekintu mu nsi irigale nga tekiri mu mateeka naye buli bwali bubbi kubanga bagenda ne bajjayo ne baleeta eno actually ekyo kiri even beyond theft that is robbery era byalimu kuba bagenda beefuula kugenda kulwanirira mirembe bassa abantu bagendayo majje gegabba munamajje tabba tebakuba miggo nga bwe bakuba ziraba abba namundu so the other one was robbery mugenze mubbye gold mubbye biki ne mubireeta kakati essaawa eno era mmwe bebamu mugenda mbu mwagala kugoba ba M23 bo babalaba mulina intentions ezammwe zemukolaki zemutwalayo okusookera ddala kubba ekyokubiri kwagala kukola ka empire nti ffe bakatonda ba East Africa tuva ababagobayo actually nze nabagamba there are so many things they are doing baba bali million ana bakolaki kuba divertinga kuva kweri nti banakongo bekala abakongo bekalakasa n'ebifaananyi by'omukulu wa wano nga n'okubikumakombe babikumakombe bagala okuba divertinga kuba ekyo kinene nnyo international relations ziba zifa so that is the major reason era olutalo olwo lukyatu affectinga nnyo naye nga buli gwe lwa affectinga mumanye nti ekizibu kyonna kiva wa fabaleetera obuzibu yes ate nga fe abasinga okuleeta obutebenkevu ki bagenda kubba na kudisorganizinga mutubuulire luli bwe bagenda bajjayo kibabba bubbi paka kati bannayuganda n'omwana n'omuzzukulu alina okusasula ebbanja eryo erya gold gwe babbayo olutalo luno oba olutunuulire luyinza kuvawo luti buli nsedde ku byayo yes ng'owunzika abakulu bakole ebyabwe beesonyiwe okwagala okuzimba bu empire n'okwefuula bukatonda neyanze nti ye deputy mayor tuli ku nsonga eziri e Congo musomesa ebiri e Rwanda babinnyonnyodde tutandikira Congo basitandikira Rwanda head of state yabaddeyo tandikirayo alright kakati munnayuganda sisuubira nti Rwanda yokka naye amawanga n'amawanga amalala mangi olaba n'ebweru nina kasitole ke nawa n'ebweru mu nsi z'abazungu Museveni bamulabanga no twogera mu nsi western mu nsi z'abazungu President Museveni ndowooza ebirabo bingi byawangudde alabibwanga omukulembeze ow'enkizo abaddewo mu mbeera yonna
ebya covid byonna byonna bannayuganda munjulira yayimirira ku magulu ga abiri ne tubeera Uganda teyakosebwa nnyo covid ate ng'otunuddeko awalala okukosebwa mu kufa ekyo kyo kyali waddeko nakyazaako omukyala abamuyita Anne Leaves yava Japan purposely to come to Uganda. Omukyala oyo yaŋŋamba I followed Uganda from Japan nga njagala mmanye peace and stability eri mu Uganda nga njagala nfuna akakisa akalabo ku president wa Uganda nze nganze era ndowooza enteekateeka zigenda mu maaso tujja teekawo ndowooza oba oli awo bekikwatako omukyala oyo tujja kifollowinga nga tanaddayo Japan nsuubira jagendako mu State House omuntu bw'ava Japan n'alinnya ennyonyi papasira okujja okulaba president wa Uganda ekintu ekyo kikulu nnyo president waffe we yagenze e Rwanda ekikulu si kubeera nti eri bano bannange deputy mayor nga bw'abadde akiisaawo ate simanyi eri kika biki ebyo byonna byadde byawo omuntu wa bulijjo bw'ava e Japan najja alabe President Museveni no kirina ffe bwe twakuliranga twayagalanga nnyo okujja e Kampala nga tuva mu kyalo naye ng'ekituleeta e Kampala twagala tujje tulabe ebirungi ebiri e Kampala era twajja era twasanyuka twali contented omuntu asobola that's what we call adventure you move and come kati ekyo kyonna kiraga nti president wa Uganda Yoweri Museveni really kyakoze gye kiri abantu bakiraba olaba n'ensi endala zikiraba ne bannayuganda ate ne bano bakimanyi naye essanyu lyo lyayitiridde era tetwewuunyiza nga aba NRM kubanga Museveni yo kyakoze gye kiri era kirabikako n'omwana omuto akiraba nsuubira atuulize ekyakitegedde ngende ku nsonga endala mukama wange olutalo lw'e Congo ebiseera ebisinga osobola okukatuka kampe example ya waka osobola okubeera nga waka waliwo instability obutali butebenkevu mu nnyumba munda buyinza okuba oba ku mizigo oba embeera oluusi eyinza oteekebwawo ebiseera ebisinga eva ku baana n'abaana baneneŋŋana bakola ki abazadde oluusi bakiyingiramu kale abazadde bakiyingiramu okutaasa okuteekawo embeera mubaamu abatakitwala nga nsonga y'Abasseruganda Uganda bweba yenyigira mu kuteekawo emirembe mu nsi ezitulinaanyi mulimu abakirabanga okuyiikiriza naye ne bano banjulira bendi ku pano nabo ate tuba tetwagala bantu bava eri bajje bakole ki bajje beesogge Uganda baleete obutali butebenkevu ebyaliwo babimanyi era banjulira so buli lwe tubeera nga Uganda yes bweba yagenda e Congo kyekyagitwalayo kufuba okulaba nga aba ADF abaali basinzireyo ne bajja ne batta bannayuganda ne bateekawo embeera kale kaba basindikire ddala wala so kati ekyo kisinzira ku muntu ye kyayagala kyatwala ADF kati yetigomya Abannakongo oba M23 naye era biba bingi kati ADF bagikuba ne yeeyongerayo tujja ndooza kukola program omulundi omulala nga nkuwa vidiyo so munnayuganda saagala abantu bannange bakujje ku mulamwa Uganda ensi endala zitwegomba olw'emirembe gye tutaddewo ate ffe abatwetoolodde buli lwe tulabanga basinzireyo ne bajja tujja kgendayo kye bayita emirembe n'okukolagana ne mulirwanaawo nga tuze ku kya kansala waffe yafuluma kutaasa muntu no ekyo nakyo era kyekimu naye ate muneebwe ndabe bannange nga babalaata nga bagamba bambi bo nga balinga engeri gye bakitaddemu naye ng'ensonga eyo nsuubira budde bwange nsuubira bwe tutunuulira mu mbeera eyo bayirawo ensonga eno nebyo twayagala ogyogerako ng'oggyeko ekintu kino tukirabe mu kifaananyi ekigazi tutunuulidde bano abaana bano abateekawo embeera abateega abantu mbuzikiza mu mbeera yonna abo abaana abateekawo embeera abeekweka mbuzikiza ne bakuba abantu ne bakola ki
baana bagundi mwana wagundi deputy mayor mukole omulimu gwammwe n'ekyo mukiyingiremu. Abaana abazadde balina engeri gye bazibiikiriza abaana baabwe ne basigala nga bateekawo embeera. Oyinza okwesanga yakuba kansala waffe na mwana wa ku kitundu toleera ku mulamwa. So kakati Munnayuganda saagala era nga bwe tubadde nga tubagamba saagala batujje ku mulamwa oba babajje ku mulamwa Bannayuganda abalina ebipande ebiraga President Museveni n'obutali butebenkevu bagamba ki? No, ndowooza yaabwe naye ffe tujja sigala nga tuba tunuulira ndowooza oba olyawo tubasabire badde musana oluusi kiba kizikiza kye kiba kibatawaanya neyanza Uganda. Kampumulemu katono nkomewo ne kansala Kizera. Enefic Media. Tukyali ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga, ensonga ebiri Congo abyetuliko wamu n'essanyu eriri mu ggwanga lya Rwanda nga balaye ku mukulembeze wa kuno Yoweri Museveni nti buhabulwa. Kansala Kizera. Sebo. Ekiri Rwanda. Nsaba osooka ompeewo ku kiri Rwanda ne bwompayo sekendi 3. Neyanza mukama wange okusookera ddala si kituufu kyoyogera Abanyarwanda badde basanyufu nnyo okulaba Mwami Museveni. Mawulire tugalaba ne clip tuziraba naye ekizibu ekiriwo nti ebigambo ebyogera mu clip ebyo gwe nga Muduta tosobola kubivuunula ate nze mbimanyi. Ekyasinza okukyamula Abanyarwanda kwe kubanga babadde baludde okulaba omukulembeze ayingira mu ggwanga lyabwe ne Motoka 40. Kati nze manyi Olunyarwanda era babadde bagamba omusaza kafite imodoka nyinshi omuzeeyi nga ayina emmotoka nyingi Abanyarwanda ne beewa ku street tebakirabangako gena mpola muzija nga ne Queen nabadde ndababukirira ekyuka saakiwulidde tumanyi Lunyarwanda gwe Lunyarwanda olumanyi eddoboozi gyabadde kuwakira nandibadde nnakye toyina gy'omanyi Lunyarwanda gwe gendako ku clip Mwami Gashumba zatadde ku Facebook page olwaleero ozirabe abantu nga badduka omusajja nga alina fleet ya motoka 40 nga ne Queen ne moroka zeyagiddemu ze bamuledde kwegamba kyabasuse nako Kagame atambula ne motoka ezi Range Rover nyabwe ziti mwavu nationalist. No, eggwanga lyagala gwe tunula mugoloza sene mekeza atokomose okuva ne Kampala nga president atambuza motoka 40 ne fleet yo naji yabadde nayo paka e Rwanda goza sene meka no wanda chovola anti State House ekosa bilioni 2 ne milioni 10 buli lunaku bilioni 2 2.1 billion ze sente State House zekosa olunaku nasala Kizera atayagala kukiwaka kati ate ninaike nyini sobola kijuliza lwaki obuwumbi bubiri katonda wa 2.1 billion olunaku Office of the President ne State House obikombininga gero nonye mu budget weddeko neno gye balese empya kati bwe tukugamba nti President Museveni mu financial agenda kosa trillion agenda kosa obuwumbi 6 mu oluzabunaka bakoza meka omwaka gulimu enaku 365. You are not in the budget process. Juzi na kugamba ku program ewedde nti ayagala kosa trillion 1 okujja Bannayuganda bonna mu bwavu nga ayita mparish model ate yakozesa obuwumbi 699 in a financial year divide by 365 days. Tewasoma ali jebula kakati leka tubulira abantu kakati gwagamba nti Abanyarwanda badde musanyu nnyo Abanyarwanda beewunyiza nnyo okulaba nti wakyaliyo president mu mbeera eno n'ebyenfuna ebyekanami ebi atambula n'emmotoka 40 era ne bitu moroka ne bazitambulirako omukulu gwe kankubulire Gaddafi bwe yajjanga wane Uganda abantu basamalanga Tebe road nejjula kubanga Gaddafi yatambulanga n'emmotoka mpitirivu nga ennyonyi zimuli waggulu nga security ya Uganda yonna ewambiddwa yayita yagala nsi Entebbe road yonna mbuli yali of course ensi yali nangagga nnyo ekitali wano mu Uganda okyalina budget nga eri mu deficit Manche waita deficit budget. Bino bano bote basobola kubitegera biri technical. Iri mu gwanga, nga eggwanga liri mu deficit budget. Tulifena
nga nebanja libatubanja tulina trillions 65 libatubanja nga president ajatamba ne motoka 40 ngogamba abanyarwanda basanyuse nnyo okulaba Museveni wa basanyuse eki bewunyiza tekibanga nawo mu Rwanda kubanga Kagame bwabera mu Rwanda omwo zatambula ne Range Rover ze2 baba nafulumako najana e Kampala neziberezi Range Rover nya n'abasirikale tuvuddeyo kakati tugenze ko ebyo nga deputy mayor yatugambye nti tutusene twagala nnyo ono ne mula program eno wango gwe tugande bale na mulama gwa kwogerwako wano tugenze Congo ebbanga lyonna nga siguno ne mulundi ogusoose wabaddengayo okulwana e Congo naye nga ate obutabanguko obwo buleetebwa amawanga gano ageetoolodde Congo erina ekizibu nti Congo nene ng'ensi ate ekitundu abantu bano bonna kye balwaniramu South Kivu oba Kivu region eyo kyekitundu mu Congo ekisingamu ebyobugagga mu nsi yonna. Zaabu ali omwo, gold ali omwo, emiti giri ginansanga gitalabanga nako. Zaabu ye gold, silver byebikomo, copper byonna biri omwo mu Congo. Kiriza nange kati ebyo nange mbikujje. Mengeri maje muri nale munyo fera tuli manye ebyo ekigabo ekyo okisanyewo so nkimenyewo ekitiibwa kakati ebintu ebyo nabyonna biri mu Congo kati ngojjeeko n'ebyo essaawa zino mu Congo mulimu mineral ekozesebwa mu kukola battery zigenda ku motoka ez'amasannyalaze gye bayita cobalt. Munsi yonna Congo yeyina mineral oyo mu bungi kyokka jjukira nti ennaku zino kampuni ekola amamotoka bagita Tesla ya mufirika wano mu South Africa bamuyita mugagga asinga mu nsi yonna kati erinya linneerabidde naye yali mu South Africa akola motoka ezo kakati awe Congo waliwo cobalt agenda okulwanya abantu okufiirawo obufiizi tuli fenna kyova olaba nti n'abayekera ba M23 abali omwo goloza Congo mu bunene bwe lwaki abayekera bonna kabere be ADF kabere ba M23 bali mu katundu ako kubanga mwe muli ebyobugagga bamuli ne ssente tuli fenna kati Mwai Museveni ne Bwana Kagame they are intentionally destabilizing that particular area tulifena kubanga baagala kuddamu kubba ebyobugagga ebiri mu Congo and indeed babibba tekirina okukolebwa wela kino okukolebwa kizibu nnyo kubanga ne president ali e Congo era naye bateekawo muteeki Shekedi kati obuzibu obuliwo ni Mwai Museveni n'omululu gwe n'omulugule ayagala nti buli kyabugagga ekiva e Congo yabeera kicontrolling tulifena so nga ate ne Kagame mu butono bw'ensi naye capacity gyazimbye ey'amagye ne intelligence ayagala afuneko ku portion eyo. Basically zino ensi zino eziri wano Uganda ne Rwanda they are partitioning and squambering South Kivu basically kulembera ebyobugagga ebiri eyo. So abantu awo wazibu nnyo okutereera okujoma Museveni ne Kagame bavudde mu bukulembeze ne wajjawo abakulembeze abawulira nti baagala security mu sub-region eno. Gutusobola kulowooza ne oba tolaba tosobola kuwunyiriza lwaki Congo ayongera ku East Africa. Kyakabaawo jjo. Nalowooza baagala East Africa eyo ku maparish. Tebasobola kuteeka mu mukago nga tolina kyobagattako. And Mayor akugambye nti bali abantu bakolagana. Kagame yaliko minisita mu Uganda muno. Aya where? Oba tobimanya. Yasomera no kwa Kampala obi wange. Nava wano nga bamaze okuwamba wano obukulembeze Museveni n'abagamba nti kakati namwe mugende mu extending mubeere Rwanda eyo. Tuli fenna namwe mweyagale kati njagala kuwunzika naye obuzibu bwonna obuli mu Congo. Basically it's a problem of Museveni and Kagame kubanga kankubuulire literally ani sponsoring IDF Kagame
Sponsoring ADF neja netulugunya Uganda. Kagame. Katanya sponsoring M23 Museveni. So you fool those who are foolable. If abaina magezi. M23 Kagame yachiteka Museveni. M23 ekubani, ekuba Rwanda. Museveni yajipika eno. ADF ekubani, ekuba Uganda. Ani ajipika Kagame. Olaba kusiba boda tomanyi kigenda maaso. Neyanzanya neyanzege ebyo nebirala tukyabifuna nnyo. Kansala Kwize. Kansala ziraba. Onosonyi omayine Kansala Kwize yaliko nga bwoli. Esebo. Naye ye yali accident. Ntiyo yali mu motoka. Ate no yabadde accident. Naye mutayibwa. Simanyi yali accident. Awe ni nsaba tutandikira. Ekiri doze ekiri Rwanda bakinyonnyodde bulungi. Era sina kyenyiza kyogerako. Tugende ko olutalo. Mpozi Congo eyo. Sijja kulimba nti ebiri Congo mbitegeera bulungi. Wabula neetaaga ekintu kimu Congo abantu bayo babe n'emirembe. Nze kyensaba enjuyi zombi oba ensi zeegasse zigende ziyambe Congo zigiyambe mu bulungi n'ensi zijjako bintu byayi byebayina. Ekyo nze sijja kugamba nti Uganda yabbyeyo kino kuba nze siina kyenkola kino. Kyentegeera nti Museveni yakireese. Wali kyejagala okubuuza mu Congo wadde tobitegeera ebyamaanyi biriyo. Waliwo okubeera nti bajja mu kwekalakaasa n'ebipande bya President Museveni b'emiggo nga baagala ave mu nsi yaabwe. Olowooza batale si yabaleetedde obuzibu? Museveni talina wabaleetera buzibu. Kati ebyo byabufuzi bye biriyo. Ate nga tolina kyomanyiyo. Nanti kyenyiza okugereza buli nsi erimu bannayuganda. Yes. Kati bannayuganda abali mu Congo be bazannya firimu eyo okulaga ensi ya Uganda nti nki si nnungi kubeera eri era byekola tebiyamba bantu beeri. Lwakuba ekirungi ntomanyi kiriyo. Era bwe kiri naye nga nze kyenkugambye kiri kimu Uganda ekkiriza buli muntu okugenda mu buli nsi. Era nezeeri zikkiriza buli muntu yenna okuva muki mu nsi eno zigende mu ziri. Naye nze nkugambye abatawaanya gundi Congo mu ebyo ebipande bannabyabufuzi abatawagira ani President Museveni bebe erimbisa eyo ekikya moderator balage nti Museveni yateekawo embeera embi eri ekintu ekitali kituufu yagenda kuyamba naye ate bali bakireba bubi tumumanyi nti saabalwanyi kati eri balaba bw'anaagenda yagenda kutereeza mangu ng'ate eriyo abaagala okubbayo. ADF tekuwangako Congo. Museveni did not go to Congo because ADF was destabilizing Congo. And mind you, Congo eyo wazimbiddwayo n'enguudo. Simanyi oba okimanyi. Ku ssente y'omuwi wa musolo wa Munnayuganda. Nga n'ezaffe tezinnaba kuzimbibwa. So basically bakwanga bana bantu benaremu nabagamba ebiseera ebimu babeerengako ab'amazima nga bafuuleko ab'eddembe nabo bakimanyi nti ekiri e Congo typically byanfuna. Museveni ayagala kubba anyagulule buli actually singa kyali kisoboka nti party eyo ya South Kivu edde ku Uganda ne Rwanda bagigabane. They want to put their interests at top in those areas. Basically lwabyanfuna. So honorable Zirabe kirungi alugenda talina byategeera nnyo Congo naye ekituufu kiri nti Museveni ne sente kankubuulire juzi wano bakamala okuyisa supplementary 77 billion zigende Congo mu operation Shuja naye ki operation ki bali mu kukola nguudo bagiyimiriza naye batya gosuubira bagenda giyimiriza directly kubanga kankubuuze bagiyimiriza mu bigambo. But still they are going to operate. Kuwanga na majago gende Congo, they didn't get authority of the parliament. So kugamba nti bajimiriza kugonzi. Bajimiriza mawulire nenga ate operation sigala zigenda maso. So bali mu kuzimba yongo. Sasa yali yangamba nti situation soka netuukayo netereza enunga ebanyonyola parliament. Neyanzanyo neyanzege akasoke mpumule mu katono ngera kubanga ate nkomawo n'ensonga y'abasomesa
twagala kubanga tumanya abasomesa ba arts n'abasayansi waliwo alina okuba n'enkizo ku munne oba bonna balina kufuna sente zensi kampumulemu akonera ddala mu mutwe. Anything Media. bingi ebisobola okubeera nga twogerako olunaku lwaleero emiramwa leero tulina bingi nnyo atugenda kuba nga tetutandika ku mulamwa awo gw'abasomesa ba arts n'abasayansi okulaba ani alina okufuna sente nnyingi yowaayi balina kufuna zesimu ebimu ku bye nategeddeko nti n'okusoma basomera ebbanga lyerimu naye omusomesa wa sayansi agamba nti ate byateeka mu mwana byankizo nnyo kwono wa arts naye n'ekiranzi kinnina mu bwongo nti ate omusomesa wa sayansi asomesa mugezi owa arts yajjayo ono oba bagamba nti atabitegeera nnyo bwegenda oyisome biri bya arts sciences ziveeko bwe tugenda okuba tutandika tulina abasomesa babiri n'abazadde babiri tugenda okuba tutandikira abakulembeze nga tulaba ku nsonga ezasomesa. Deputy Mayor, oli director, oli musomesa, ate oli mukulembeze. Ensonga y'abasomesa ey'abasayansi yagonjoolwa ne bafuna ssente tebaddamu kwogera. Aba artist bagamba naffe tuzeetaaga. Tandikirawo neyanza ssebo kakati okusookera ddala ngenda kwogera ng'omusomesa ate ng'alaba ebintu broadly. Ensobi eyasinga okukolebwa gavumenti ya Uganda okusookera ddala ensobi eyasookera ddala gavumenti ya Uganda okukola bwe butavaluinga musomesa generally ng'oggyeko n'abasayansi essaawa eno abayongeddwa ssente so nga omusomesa oyo alina role nene nnyo gy'aplayinga actually alina ettaffaali ddene ku nsi kuno ku baana b'eggwanga kakati bwe tudda ku kati abasomesa ba sayansi bano omanyi waliwo kye tuyita okweteekako level balina level gye beeteekako bo ne beetwala nti ekintu kyabwe bankizo ku balala kakati ne tujja tubeera n'omukulembeze omwangu ennyo okulimba n'okukapturinga n'okuyingira mu bwongo obeera ng'osobola omutwistinga mu ango gy'oyagala ebyo tujja bigendamu edda naye nga so yengeri gye bawininga favor okusingira ddala okubeewa omukulembeze omanyi abantu bano bwe bakaddiwa ennyo okola ekintu nakupraising olusinga nekyokozesa kyamaanyi okugeza essimu waliwo bajjajja jajja essimu ye oli n'agenda n'agikwata n'agiteeka mu flight mode n'atuuka ng'akuba alaba essimu teyitamu bwe bamukubira essimu teyitamu essimu yange yafudde kakati n'ogenda gwe n'olaba nga eri mu flight mode n'okakwata n'okajjayo ayinza okugamba ensi yonna nange oyo omwana oyo makanika akola essimu yange wano yali efudde nga bankubira sikyawulira sisobola kuba ye yagikanika oyo naye nga practically kantu kati omuntu bwakaddiwa nomale bwatyo bwabeera omukulembeze abaako n'akakiiko oli owaffe n'abamu advising ate yaba advising aba presidential advisors ate endinga up nga yaba advising talina kakiiko amanyi okuyita aba advisors ba ate ye n'abasomesa kyebalina okukola kati oyo ye mukulembeze gwe tuyina so naye nga okutwaliza awamu yabadde ensobi nnene ate blanda y'amaanyi okuddira n'ogamba nti twongeza abasomesa aba sciences aba arts ne tusigala nga tetukoze ekyo tebabongeza kati ate ekisinga obubi difference nene nnyo bagenda kuteekawo kye bayita inequality babadde bakikola mu tribes n'embantu abamu kati baagala kireeta nembantu abakola emirimu egifaanagana salary inequality nti toyinza kuddira bukadde busatu ng'omusomesa omulala ali mu 7,800 bafuna busatu bafuna buna ku 8 buna ku 7,800 yes difference eyo nene nnyo not even halfway not even a quarter way okitegeera kati baagala okcreatingawo embeera eyo lwaki nti buli bwe mubeera n'omukulembeze yeeyagaliza ennyo
ayagala ennyo okulwa mu buyinza. For them bamanyi by the inakyogambye mbu abasayanses bagezi, abantu abakola arts bagezi nnyo to the extreme. But yeah. No, I cannot doubt nti omu ku muntu gwe tuyina asinga okutegeera political science n'ebyobufuzi ye Museveni. Yakola sciences. Omuntu omu ku bagezi ennyo yenze nakola sciences. Yakola ki President Museveni? Gwe tolaba engeri gye yeeremezaamu mu buyinza. Bw'alaba eno mugira nga ababaka mubaweeyo miliyoni ana tuba diverting bave ku ekyo. Always aba ayiya ngeri gye yeekumira mu buyinza. Kyokka nga teyasoma nakusoma. Yeah, exactly. So nze eyo yabadde ensobi nene. Mpozi bannaffe bano abasomesa primary. Simanyi bo ngeri gye bajja kikwata. Naye nga mu secondary abantu abasomesa nti ono asomesa class. For example, tugende ku mwana wa senior 4. Omwana tasobola kufuna first grade ng'ayise sciences zokka. Kubanga sciences ziri mmeka? Ziri nnya. Omwana okufuna first grade best gundi esingayo okuba ennungi ya 8 aggregates. Okitegeera? Kati sciences tezisobola kuyisa mwana nga tekuli ki? Arts. Kitegeeza olwaleero bw'ogamba nti ocreditinze omusomesa asomesa sciences owa arts. Nsaba nkusale mu katono ngenda kubanga nkomawo. Enefik Media. Tukomyewo twagala kubeera nga tugenda maaso ne Deputy Mayor wadde okyatubuulira ku nsonga ez'abasomesa naye ng'otuvudde ku kyobugezi kino twagala tudde ku nsonga y'okubeera nti owa sciences ono asomesa musawo, owa sciences asomesa muntu gamba akola ekyenkizo asomesa engineer. Kikyoyita ekyenkizo? Okusomesa omusawo agenda okubaaga olubuto lwo gamba ndaba ng'ekyenkizo ennyo. Bw'osomesa agenda mu class okumentaringira omwana si kyankizo? Ekyankizo. Good. Bw'osomesa police maker agenda mu parliament si kyankizo? Kyankizo naye bano be batono. Bw'osomesa munnamateeka agenda okuyimirirawo okutaasa abantu okufuna justice si kyankizo? Kyankizo. What are you talking about? Tewali muntu wankizo. Buli omu yeetaaga munne bwe tuba bakutambula. Bafune sente zezimu. Tutambule actually aba arts bandifunye na nnyingiko okusinga. Yes. Nze nkubuuzizza tulina subjects za sciences mmeka? Nnya. Ne nkubuuza arts ziri mmeka? Arts ezo zibuzaabuza. Nyingi. Si nyingi. Nyingi. Wentandika okumenyera nyingi. Oyinza nawe eri okumpa ennya. Ate ennya zitya? Teziri nnya zokka. Ojja kumpa history. Ompe religious subjects ebiri. Kumaawo. Nedda ssebo. Kuba togenda kumpa geography abasayansi. No, geography is an art. Economics is an art. Entrepreneurship is an art. Commerce is an art. Feno twasoma twakola ne political education. It was an art. Tutegeera. Subjects nyingi. So, bwe muddaawo ne mulowooza nti bannasayansi bankizo nnyo. It is practically wrong. Tubadde wano mu COVID. What have they done? So nze ndi omu ku baadvocatinga abasomesa bafuna omusaala ogwenkanankana kubanga basoma byebimu, basomesa byebimu, ate okugroominga omwana okumufuula kyoyagala. You cannot get a doctor nga takoze arts. Kubanga ku syllabus ya Uganda tewali muntu akola sciences zizokka ku O level. It's practically wrong. Agenda okukola sciences zokka nga atuuse ku A level. Kakati eno alina okusoma zonna okumufuna mu kyoyagala. Neyanzege Deputy Mayor kusomesa. Aba sciences bafuna obukadde buna. Aba arts balina kinaana. Waliwo ensobyawo. Kakati okuyamba mu Uganda ebintu bino
mundi Munnayuganda abitegera mu ngeri ey'enjawulo naye si kituufu nti gavumenti eganye okwongeza aba arts si kituufu era ekyo nkimenyawo si kituufu naye eganye okwongeza aba arts that's not true ekiriwo kiri phased manner basoose ba science era minister Mululi Mukasa wa public service yavaayo n'agamba nedda ekintu kijja kitambula katusooke n'aba science tutambule tusobola kwongeza buli omu financial year jebajefu tetusobola kwongeza buli omu financial year tujja batunulamu no ebyo byonna ekirungi ababaka ba parliament bakiyingiddemu nabadde mpulira Honorable Sewungu yayogeza maanyi n'abalala ne bagamba nedda ekintu ekyo tujja ki babongera oteesa enjawulo eyo yo nnene naffe tukkiriza naye si kituufu no newe tugamba supplementary nti obe eteekebwewo twongeze aba arts abasayansi zibano ebabatemako ssente n'aba arts ne bafuna tekikola aba arts bagenda kufuna era olwaleero gye tubadde ne bannange tubadde twongera okunnyonnyola ate mune bannakyalo bo tebeekalakasa ebyo tebabimanyi leave alone bano aba unatu yes mukama waffe Ssaabawandiisi omutesiteesi Philbert Baguma yes n'abadde enfollowinga ye yabadde agamba nti anedda ate gavumenti etulese ate gavumenti ffe terina kyegenda tukole ekituufu kiri nti gavumenti tebalese naye tuyite mu kino nti abasanse ze baba babongeza n'aba arts bagenda bongeza there's no need to rush kubanga economy bw'enaatambulira mu ngeri eyo tujja kuba twakamala aba arts ng'ate n'abalala bavaayo n'abalala nga bavaayo naffe batu ekintu kirina okubeera ku ne phase gye kitambuliramu tolaba nti bali babongeza ssente nnyingi ekyo parliament ekikwasaganye ekyo obuvunaanyizibwa bwa parliament ekyo ekiteeseeko ekyenjawulo wengaza okubaganya ebirowoozo kiki kyozza okwogera nze kyenziza okwogera ekisooka abasomesa ba arts muddeeyo omusomesa abaana nga we mulinda mukwatirireemu sente bajja ate teri sente zimala naye banaagamba nti bagenda bawa obuwumbi oba bumeka more money more responsibilities yes kine tuleme kiteekamu byabufuzi tuleme kiteekamu mbeera munnayuganda omuzadde waliwo abazadde mutuufu tulina abazadde betubadde tumiitinga olwaleero nga bagamba ffe tufuba okulaba nga tuteekawo embeera UPE tugiwagidde program tuzigoberedde abaana baffe basoma naye abaana tebasoma abasomesa bazinze emikono naddala wano mu kibuga bannakampala bannasities mwenna abaganye okugenda mu class mugende musomesa abaana gavumenti tennagamba tutegenda bongeza ssente it is just a matter of time tusooke tutambule n'abasayansi namwera babatezi nga aba parliament bwe balaba ku njawulo eyo eriwo yo nene naye kasooke kiyitewo namwe aba arts bajja bongeza ntegeeza bannayuganda kati nsaba owunzike ng'oyogeranga ggwe kyali kikola amakulu oli okumuwa obukadde obunaanu basigaye ku mitwalo 7 automatically tekikola makulu ekyo tekikola makulu enjawulo yo weeri naye wano tetugenda kinenyeza gavumenti tujja kinenyeza abatesitesa abakwasaganya programu yabapadde permanent secretaries ba permanent secretaries no tetugamba nti oba abakozi baakyo naye that's your work implement government yejja kuwa ekyokola implement so kati kino ekintu tekitujja ku mulamwa naye abasomesa ba arts muddeeyo omusomesa abaana mpozi n'akalala kenja okwogera era nga mpa endowooza yange ekyokubeera nti batiisatiisiza abantu bano bajja emirimu gyabwe okuggwawo okwekalakaasa nsuubira ekyo si kituufu si kisajja kikulu so okuteesa kusigale nga kutambula naye ate nga bwe tugumiikiriza mu nsonga eno tulabe ng'ekintu kigguka aba arts bajja bongeza ssente bajja bongeza ssente neyanzanya neyanzeege
tuli ku nsonga z'abasomesa bingi bikyagenda mu maaso. Abasomesa bakyatadde ekkalaamu ku ttaka, bakyaganya okuyingira class. President Yoweri Museveni yavayo n'abawa amagezi tiyamba mulabanga omusaala mutono musobola okugendako ate ewalala. Minisita n'avayo n'abeera nga bagamba nti omusomesa ataasomese ku lunaku olwokutaano ave ku government payroll. Kansala Kwizera nsaba otandikira. Weewaawo moderator neyanziza nnyo naye omanyi lwakubanga abantu abasinga naddala ffe abagoberera ennyo ebyafaayo, abakozi bano balina oluwalo lunene nnyo olw'okuzannya naddala mu kubeezaawo gavumenti ezimu. Tulabeko ku gavumenti ezisinga nga ziggwa olw'abakozi naddala bano ng'abasomesa, abasawo, abazenga beekalakaasa ne kwongerako abantu ba bulijjo, gavumenti neegwa. Kati ebbanga lyonna Mwami Museveni si ye muntu omugezi ennyo, ngoyinza oga nti mugezi nnyo, naye ate si ye muntu omusiru ennyo naddala bwe kikwatagana ku butya we yeeremeza mu bukulembeze bw'eggwanga lye. Ebbanga lyonna abakozi b'eggwanga bano azenga abasosola, ate nga abasosola mu nkola ya byabufuzi. Tuli ffenna nti omwaka oguwedde abasawo beekalakaasa, bannansi ne bagaana okwekalakaasa ne badda emabega. Abasawo be baani? There's a difference between a doctor and a nurse. Eyantu wali oyogedde Luganda. Omusawo n'enansi era nurse taba musawo, aba muyambi wa musawo. Kakati Mwami Museveni era bw'ogenda ne mu ddwaliro ssebo nurse osanga ayambadde bya orange ng'omusawo ayambadde ttaawo lyeru, kitegeeza waliwo enjawulo eyo. Kakati Mwami Museveni bw'ayongeza abasawo ssente, bannansi ne badda emabega ne bagaana ffe tetujja kukola. Abasawo ne bagamba ffe tebitukwatako, ssente zaffe kasita zayongezeddwa. Tuli ffenna? Kati n'abateeka mu mbeera nti wabeerawo fraction ebeera ewagira gavumenti olwa poliisi ebeegenzeewo essaawa eyo, ate ne wabeerawo ne fraction essaawa eyo eba yeemulugunya. That is the case today. Nti abasawo ba sciences bo balabise ne kumole nga baga tetwagaana kumanya bintu bikwatagana ku basomesa ba arts, era bwe baba bakola ebintu byabwe tebanyega ne ku ssente zino, bakikolanga bo ku lwabwe. Naye abaffe katutunuulire nti ogezezaako okwongeza abakozi ssente. Tuli ffenna naye to what extent gy'oyongerezaamu abakozi? Oyinza okuŋŋamba nti oli wano moderator, kampuni ya Fik Media ekuwadde obukadde 4 omusaala ng'obadde ofuna emitwalo 9, ne bakwata cameraman akurecordinga n'alaba nga n'omutesitesi ne bagamba nti g'obadde ku mitwalo 4, cameraman tukutadde ku mitwalo 6, ne bamwongeza emitwalo 2. Eyo kampuni ebeera essaawa yonna egenda kugwa, because oli omwana abadde akola nga ateekayo passion n'omutima gwonna aba takyalaba valuye muki mulimu. Nze nga nze omuntu sikaanya nti abasomesa ba arts n'aba sciences bandibadde bafuna ssente zezimu, naye nzikiriza nti enyongereza nayo yandibadde weeri, yandibadde teri abunomu kusasamaza ate balala. Kuba singa babongeza katono wegamba singa omusomesa wa arts yayongezeddwako n'afuna obukadde 2, owa sciences n'afuna 280, olaba nti waliwo eyo gap ekola ki ebeerawo. Naye nno njagala kugamba musomesa ono, tewali ngeri gy'oyinza kugamba abantu nti balekere okwekalakaasa, balinde nga mukama wa State House gy'abeeramu ne mukyala we akozesa obuwumbi bwa ssente 2 buli lunaku. Tekisoboka. Tolina ngeri gy'ogenda gamba basomesa balinde okwekalakaasa ng'afuna emitwalo 8 nga he's a graduate alina degree, nga senior 6 drop out member of parliament Mwami Museveni amuwa enguzi ya bukadde 4. You can never. Naye naaleme yazifuna.
bera informed musajja baganyuziza tuli fenna kakati buli lwaberawo extravagance eyo mu ggwanga nga waliwo abantu ab'olubatu molova nga tebalina na mugaso because literally wona agenda mu parliament eyo ojja kulaba nga mulimu ababaka nga parliament literally has 527 member of parliament tuli fenna ne mulimu ababaka nga 10 abalina omugaso the rest are idiots and ate ba idiots awo bonna abasinga benaalemu bonna kubanga ne mukama wabe yakugamba nti bwe mundetera kidomola kasita kinatuuka nekiwanika omukono genda kwansadi olabe kati bwe balabanga senior 6 drop out afuna obukadde 5 naye ng'olina n'obudde olina ne ssente z'oyisa ebbali n'omuwanga enguzi oyagala bakole batya balina kwekalakaasa maliriza njagala nkubuulire nti osobola abasomesa ba sciences bankizo naye ate abasomesa ba arts mu mbeera yawa bulijjo wano bankizo nnyo kankuwa ekyokulabirako edda ennyo mu Roma waliyo kabaka maliriza na kino kabaka oli walingawo era wakatabako gyekali ojo ginonyeko novo eyo nabano namwe muyiga okusoma ku novo waliyo akatabo bakayita killing medical doctor to save a cobra mumanyi omukubi w'engatto mu Roma edda nga botta omuntu ekibonerezo nawe kyalinga kyakukutta kati omukubi w'engatto yali omu mu Roma ogu nga yakuba engatto zonna mu Roma n'eza kabaka yazikuba n'agenda atta omuntu ne bamutwalayo wa kabaka n'abaga etteeka liri very kiriya omuntu watta omuntu alina kukola ki alina kuttibwa abasajja babeera kabaka ku lusege namugamba bayagala kutukola ki tukwate omuntu akuba engatto ensi yonna gweyina mu kibuga Roma ate tumutte nabagaga tukole tutya tutta abasawo be bangi they killed the medical doctor to save a cobra neyazanye kansala kuzira obugere obutebuggwayo ngenza okansala zira ensonga y'abasomesa n'abasayansi tosoma ani alina ofuna sente ennyingi kuz'omulala nze ensonga eyo nagirabe bagireesenga ya byabufuzi obufuzi ate kirikirawo ebyobufuzi we bijjira abasayansi mu kwekalakaasa be bagaana aba artisi okubeegattako tebamala kwekalakaasa abagenda okukola strike yabwe okuwumuza ebitabo edda tebabagaana lwaki tebabeegattako ng'abasomesa ne basobola okumanya nti basomesa bannaffe basudde watu lwaki ffe aba artisi tusigala aba artisi balina ensobi abatweta information kansika muwuliriza ate onareba ngenda kujja aba artisi nze ensobi gye mbakwata nga nze bali okwekalakaasa oba okusaba obwongeza omusaala nabo ne batayanukula bali be bandimaze okwanukula naffe ne bagamba banene naffe ekikyamu ngenda maaso abantu abo ne basobola okuba awamu gavumenti neemanya bweneebateeka ku minzaani last year tewali okusomesa ngenda maaso okusobola okumanya nti ono aba artisi bekalakaasa kale asoose kaafune miliyoni 2 ono afune miliyoni 4 oba 5 naye ono yeekalakaasa olinga asirise ono teyanyega kigambo naki bw'alaba ng'ono bamuwadde ssente ezimujyamu ate nono nakola ki naye najja n'avaayo ate nannyonnyolwa gavumenti nti mu financial yejja tugenda kubongeza ssente kubanga muvuddeyo mwogere eddoboozi lyammwe neeyise ate ne basigala nga basuula ebikola wansi okufiiriza abaana b'eggwanga awo wenyini ogwo nno gwandibadde na musango awo wenyini wengenda okuba nga ntandikira kansoke mpumulemu katono ntandikira awo wenyini Benefit Media. Gulina nakuba musango gubadde gulina kuba musango okufiiriza abaana b'eggwanga nga financial yeeyiseewo nga musango eryani eri abasomesa ababa artisi bali balina kubeera nga balinda financial ya ndala bannyonnyolwa nga bannaabwe bamaze okuyitawo beekyabwe kimaze okuyitamu
ate nabo ne bavaayo nga bakopperera buki bekalakasa ddi abasanze omanyi omuntu akopperera tanyumisa mazina alina kuyiyaga ge ne tunabeera mu ggwanga kati kino ekintu kye bakoze okufiiriza abaana baffe oba abaana b'eggwanga kintu kikyamu nnyo kansirazira omuntu okufuna emitwalo 8 nga gwosomesa nabo naye abaana be bamu afuna obukadde 4 kibaje ki ati nkugambye nze nsomesa science njagala obukadde 4 oba njagala kunyongeza musaala ono afuna 8 afuna 8 tayagala mmeka bukadde 4 tayagala bukadde 4 ayagala mmeka ayagala asigala awo ate nga yali mukwekala anti kati azze luvannyuma akopperedde oli gwe bawadde obumeka oba omukutte bulungi ebigambo byange nze ngezezaako okulaga eri abasomesa bano aba arts bwe bawuliranga nti omusomesa avuddeyo alina ekizibu mu nsasulwa ye munno bw'avaayo vaayo naawe so tokopperera tolinda nti ekyoli kisoke kiyitewo nzi bagenda kukutuka omugongo amazina amayigiri amakopperere ngapenya omugongo era bwekkomera lye mbadde mbaagalamu oba okubagoba ku miki ku mirimu nze mbakuba pulezidenti nensanga atali mu kilaasi oyo mbadde ngenda mugumuza ku mulimu ekirungi toli information n'ekyokulala nga nyongerezaako ku nsonga eyo n'essente eziweebwa mu buli kintu kangeze buli kintu nga si musomesa yekka buli muntu abaako kyasinga ku munne owasanze zalina enkizo ku arts waliwo enjawulo sijja kugamba nti alina enkizo wabula waliwo enjawulo olwaleero nze lusobola kungatta ne deputy mayor oba chairman w'akakiiko kange mbutwenkanya okukola emirimu kakiiko ki aliyose naye kamutanga ayogedde bulungi nnyo omanyi abantu bano tetusobola kukola ki kwizera information katono nnyo agikiriza mu dakiika kijja kumvaako ayogedde bulungi nnyo bwe tuba tufuna allowance ku kanso chairperson w'akakiiko afuna allowance wa mitwalo 10 honorable councillor n'afuna allowance wa mitwalo 10 increment ya mitwalo emeka singa nali nfunwa obukadde 3 ngo nali ku mitwalo 4 yandibadde yeekalakaasa dda kyetugezaako kutegeeza nti tekyandibadde kibi okususaako wa arts naye what is the margin Uliose no ite example ennungi ebalenye akubidde mukama wange okusokera ddala yagala kuwa information nti okwekalakaasa okwasooka abasomesa bonna bali involved awoli mutuufu nga bonna baagala kubongeza njagala bakolera bwe kyali kusooka nakati kyembadde njagala kakati okwekalakaasa kuno okwongeza omusaala tekiri nti nno bano abasanze zibasoose kwekalakaasa bokka nga bali bo basomesa. That is not true. Actually bw'oyogera bw'otyo olinga ayagala okuwakanya ekyomusomesa ono, actually olinga aleeta ekyono nti eri kyabadde eri amasomero ngagamba ffe tusomesa era aba artist ali basomesa abasayansi batudde eri gyava program eddako tu eri gyava clip tubulina eno gwe bw'otyo watugamba ano oleeta video y'abaana abakutte balinda akalulu buli kiseera otusuubiza video toleetangayo kakati bw'oleeta ensonga eyo kireetawo contradiction. Ekyokubiri, gavumenti yammwe eno yo enaawuliranga lulimi lwakwekalakaasa lwokka. Gavumenti eno tewulira kwekalakaasa kwokka nedda bw'oba olwaleero ogamba nti aba arts tebayongezeddwa ssente oba baali beekalakaasa nga bano batudde wansi, bandyongeza bano abateekalakaasa okusobola okudemotivatinga bano abeekalakaasa. Simple. Sebo mukama wange ekyo kyolajja namu kyobudde olaba nkututte ewuwo
ku musaala gw'ofuna emirundi gy'onkubisaamu nga deputy mayor tujja kubyogera tugambe ebyo tunabyogerera wamujja baswaza tubireke Someone no call a clarity. By the way, budget is a public document. No, we can give you this budget and you kwanza kola kaya nyewo nyone kamba jeyo nayo ja kulanga deputy mayor ata nsinga kukadde wa sente Budget yangu ogirina honorable. budget weri bwekiri naye nze mbagambye tugende buli omu agendere ku mitendera gy'alina okukola ki era kyenkugambye nti ne mu kusomesa kuno science ne arts sisobola birenjinga n'emitera ku minzaani nti byenkana engeri gy'orankinzeemu honorable musomero njagala ng'owunzika bwe comparinga kwe kakiringa omusomesa classroom teacher okwegeza kwe teacher mu ssomero kati nga mpunzika abantu bano kyembalaga kikuluma deputy mayor okufuna ennyingi kogwe kinuma nnyo naye siira wetandikira kukikola kyengambye kyekimu ekyomusomesa oliiyemu mu division eyo ensonga eyo ze mbadde ensaba abantu bano bwe babanga bavaayo nga mpunzika bagezeeko nnyo okulaba ng'omuntu omu avuddeyo nabo beerwaneko nti banne naffe aba artisi weetuli bwe baba bayongeza kuba linaffe batukole ki batwongezeeko bandikubyeyo akalango wakiryako omulundi ogutya ogumu pulezidenti yalibadde akiraba mangu n'atayongezaako muntu ki omu ate era ensi eno teyenkanankana buli kimu tekyenkanankana sayansi asinga ku arts n'olwensonga eyo mpozi nawe olina okuguma deputy mayor nze ngumye kuba deputy mayor bwansingako noono minisita najja naye nansingako nzikiriza wa finance yali mu nsimbi alikane nenze ndikatidi kati n'olwensonga eyo naye ye munene ye mukama wange wali bwe tukola tewaliwo nuupu tewaliwo NRM tuweereza ggwanga naye ye mukama wange ate nga nze ndi mu buyinza kkiriza mu gavumenti yange naye alina okunsayingirako kyenina okufuna ndi mumativu era kyova olaba nyumirwa nnyo abantu bano nembeera nabo nga tuweereza eri eggwanga obudde bunziriseeko bingi reality segena kudda mu byono byogera byabwe abasomesa bekalakasa mu 2019 bonna deputy mayor akyogeddeko naye mu dukose eyo netuyingira mu covid mu 2020 omwezi ogwokusatu netugenda mu total lockdown 2020 tebasomesa 2021 tebasomesa so kola eno gavumenti olwokuba nti yayagadde okusala ku pressure nga bagenda nti mwami Museveni yakola ebintu yenga bya divide and rule yalabye nti tasobola kuyita mu process eno nga basomesa bonna tabongeza sente kati kikyakola yongezaako aba science abakisobalekaawo neyanzege mbadde ne Tamale Henry wamu ne Hassan Mosa ku kamera omukama katonda nkumire paka wiiki ejja mbeere bulungi